Mino bulunzi gutegekeddwa ku kibangirizi ky'abannamakolero e Lugogo nga gwetabiddwamu amakampuni ag'enjawulo ag'ebyobulimi okuva mu ggwanga Uganda n'ebweru waalyo n'ekigendererwa eky'okuyamba ku balimi ku bibasoomooza omuli emiwendo gy'ebyobulimi egikyukakyuka ebigimusa eby'ebicupuli ebbula ly'akatale n'ebirala. Netambuza ekisu netambuza akabina ebeera kinga ekirungo kya selenium kiri muno kezitagwamu kifuba koko nekolola ng'omuntu koko ekola nezimba amaaso gano zikyayagala kulaba teka mu milizi 50 mu lita 2 ez'amazzi okumala ennaku 5. David Galiwango akulira kampuni ya Concfed agamba nti baakola okunoonyereza ne bazuula nti enkoko zifa nnyo nga zikyali nto ne bakisalira amagezi nga bayamba n'okuzifunira obutale. Okusobola okubaako kyetukolawo nga ffe tuvumbudde eddagala eryenjawulo okusobola okugyawo problemu y'ebifuba ne ssennyiga. Tuzze tuleese eddagala nga glucovit twamuleeta nga tulaba bakasitomazi bangi nnyo bambi bafiirwa enkoko kudde wano abanyumesebe oyo n'aleeta okukoko ayine kufa bataddemu ssente bambi ayina essuubi abamu ne bakubamu n'essuubi okweta glucovit etuleta eddagala nga gombostop ofuba okulaba nti kasitoma yinaina bw'aba agemye emikoze aye tezirwala kuba bw'ogema enkoko ate tezirwala olw'ensonga nti batuwa eddagala lya vaccines naye ng'ate eddagala lye tubatusomesezza netugema bubi netukola ensobi nnyingi. Ate omu ku bawumya omutwe mu nteekateeka eno Brian Ssekigongo agamba nti waliwo obuzibu ku ngeri abalimi n'abasuubuzi gye baterekamu ebintu byabwe n'ategeeza nti bagezezzaako okufuna abakugu okuva amawanga ag'enjawulo basobole okubangula abalimi. Nga tetutanira nnyo olumala okulima tetumanya ngeri yakukwatamu engeri ebintu byaffe then nennunda kubanga tulina n'abalunzi kakati twagala okuba nga tulaba amawanga ag'enjawulo go gatereka gatya gakuuma gatya ebirime byabwe ebyokulunda babitwala batya. Ssekitera ategeezezza nti amakampuni gonna agapaakinga ebintu kati gasobolera ddala okubifulumya eggwanga ne babitwala amawanga ag'ebweru nga Kenya, America n'amawanga amalala okubifunira akatale. Backbone of Uganda eri nnyo okukulima, so singa naffe ebirime byaffe tusobola okubikwata wamu ne tubitwala ne tubyolesaako mu mawanga amalala, tomanya nti nabo basobola okufuna basobola okwagala ffe ng'eggwanga Uganda bye tulima kubanga tulabye amawanga nga Kenya, Tanzania, Rwanda n'amalala South Africa nga zireese abazikiikirira ne samples ey'ebirime byabwe n'ebirala nga babireese okujja okwolesa mu ggwanga Uganda basobole okufuna akatale mu ggwanga Uganda. Akuliddemu enteekateeka z'omwoleso guno gwa International Trade Expo Muhammad Mudassir atubuulidde nti omwoleso guno gutegekebwa mu ssemazinga ez'enjawulo okusobozesa amawanga okugaziya obutale bw'ebintu byabwe. All those people who are relevant to the events or B2B people, we encourage them to visit the exhibition with the people who have come from abroad. Isaac Okwalinga yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.